Miranga Nabiwobe omugagga Eyakoze Embaga Eyakawumbi akalamba Afiridde mu River Nile. Kakati obunkenke bweyongedde nkubuzaako gy'osinzidde webali nnyo webalire ddala genda ku mitimbagano gyonna olabike ng'ogobera emikono gyaffe abali wano munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali emitala w'amayanja amawulire agaliwo kakati bassebo ne bannyabo wetujjidde ku mpewo go tegawooma yadde n'akamu n'akeddagala oluvannyuma lwa musajja mukulu eyavudde Ebungereza ate najja kuno okulabika ng'akola emikolo gy'embaga bassebo ne bannyabo bw'afiiridde wakati mu River Nile mu ntiisa ey'ekitalo. Wakati mu mawulire gano getwongedde okulabika ng'oboolyawo tukolako okufeffetta okw'amaanyi n'okuzulira ekituufu bassebo ne bannyabo nsobola okuvayo naye nkutegeeza nti nejje buli kati we tujjidde ku mpewo ng'akeesansabago oba ng'akasattiro kakyali k'amaanyi wakati ku ngeri musajja wattu ono oboolyawo gye yavuddemu mu bulamu bw'ensi eno. Ono amannya ge ngamba omugenzi gwenjogerako ye Lawrence Kakooza ng'atemeza mu gy'obukulu abadde atemeza mu gy'obukulu emyaka 45. Musajja wattu ono nga munnayuganda wabula ng'abadde awangalira wali mu bitundu eby'Ebungereza okumala emyaka mingi nnyo nnyini ddala nga gy'agenda mu maaso okulabika ng'oboolyawo akakkalabiza emirimu gye. Ate bassebo ne bannyabo ensonga z'agenza oboolyawo okudda ng'ebintu tebifaananye bulungi. Wakati mu kufeffetako toyongedde okukola of course wali munda mu famire y'omugagga Kakooza yagenze mu maaso okukkaanya ne mukyala we bassebo ne bannyabo ne bava mu Bungereza okujja kuno okukola emikolo ebiri okuli ogw'okwanjula saako n'omukolo gw'embaga wabula ate nga bino olwawedde nsobola okuvaayo ne nkutegeeza nti nno ebyaddiridde musajja wattu tebyabadde birungi. Musajja mukulu Kakooza yagenda maaso okulabi yakomawo wano munda mu ggwanga erya Uganda wetwogera ku Julayi ow'omwaka guno gwe tulimu 2022 era bassebo ne bannyabo n'agenda maaso okuba mukyala we oba mukyala we n'amwanjula wakati mu maka g'abakadde be nga bano bamaze mu bufumbo ngobanga bali bonna emyaka 2 wajindaba naye nga babadde tebavangayo okufuula ebintu byonna official wabula okutuuka we basazeewo nga bamaze okusolooza ensimbi n'okuziweza okujja kuno oboolyawo okukola omukolo. Wabula nsobola okutwalako ku kyabadde wali mu mukolo ogwabadde wali we twogera mu bitundu eby'emagere oba ekitundu ekiri ku luguudo Regayaza abasinga gye bakazaako nti ewa Bobi Wine ndowooza abasinga mba mu ntegeera era bassebo ne bannyabo nga Julayi 3 ekyalo kyonna Magere kyagenda maaso okulabika nga kisannyalala wakati ku ngeri y'omusajja mukulu ono gye yaleetawo obunkenke obw'amaanyi. Ono yasaasaanya obukadde n'obukadde bw'ensimbi wakati mu kwanjula mukyala w'ono. Yasombola abawanvu n'abampi, yasombola ba celebrity, yagula ebintu ebijjuza kyenkana amaka gonna wakati mu ngeri y'okwagala okumuweesa ekitiibwa kubanga ate mukyala we baali batambudde emyaka gye nakutegeezezaako 20. Wano ngamba omugenzi Kakooza kati olwamala okwanjula yagenze maaso okukola omukolo ogwosobola okuyita wedding ceremony wetwogera mu nnaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'omunaana omwaka 2022. Wano yasombodde embaga eno baana bamama baana bataata ndowooza embaga nsobola ogikunnyonnyola nga eri gye bagamba nti oba muyuuguumya bitooke oba muyuuguumya byalo era nga yasaasaanyizibwako ensimbi za kuno ezibalirirwa wakati mu kawumbi kalamba bannange nga buli eyagibaddeko nakakati akyagenda mu maaso okulabika nga atenda omutwe oba atambula yeewuunaganya ng'anyeenya omutwe ng'embuzi oba olyawo etenda enkuba. Of course twagenze maaso okulabika nga tulaba abakulu ababaddeko abayimbi abagenze maaso okulabika nga basanyusa abagenyi okwabadde omukulu Eddy Kenzo
omukulu Eddy Yawe, baana balenzi aba B2C, Madox Ssematimba, Irene Namatovu, Justine Becky, Mariam Ndagire, King Saha, Spice Diana n'abayimbi olukunkumulirungi be bagenze okulabika nga beetaba ku mukolo guno. Era nga bawerebwa buli muntu yenna obutitimbe bw'ensimbi okuvaayo yeetabe oba asanyuse abaganya abeetabye ku mukolo guno. Nsobola okukunokolerayokko wakati omutimbi yekka wetwogera ku mukolo guno yatutte obukadde 15 wano kossa sound system eyatutte obukadde 8. Omukyala n'aweebwa emmotoka y'akapyata ey'ekika kya Audi Q7. Ebintu byonna nga byabadde standard ya waggulu. Wabula ate olw'amaze embaga eno nsobola okukujjukizaako abakulu kwe kusalawo ne bava mu kyalo okugenda mu bifo eby'enjawulo oba oliawo okukola obubaga obulala oba okugendako mu Honeymoon mu bitundu eby'enjawulo. Wabula oteekeddwa okukimanya nti musajja mukulu ono Kakooza of course wakati mu kufeffeta kutuyongedde okulabika nga tukola yavaayo n'ategeeza mukyala we Nabwami n'amugamba nti n'amusaba bakole embaga wali mu bitundu eby'Empigi oba gy'osobola okuyita mu maka g'Abakakooza ku bijja by'abajjajjaawe ng'agamba nti ye kyeyali awulira nga kimusanyusa naye newankubadde mukazi wattu Nabwami yalemerako n'ategeeza nti embaga eno yali eteekeddwa kubeera Bungereza. Wabula olw'okwagala okukkiririza mwami we n'asalawo ekintu kino ne kikolebwa. Wano omukulu Kakooza yasembyeyo okulabika ku kyalo ekimanyikiddwa nga Ggolo era yabaddeko mu kuziika omu ku bataka abagenze mu maaso okulabika nga abafudde. Omutaka eyafudde era wakati mu kukungubaga n'abalekera emitwalo gya 5 mbagirawo nga yakamala okuziika n'asimbula ne famire ye yogayoga we baatuukidde wali mu bitundu ebya Maction Falls ngamba ku River Nile. Olwo ne bagenda ne balabika nga beegatta ku woteeri emanyikiddwa nga Bbiri and Rabongo ku Lwokusatu akawungezi. Kakooza ne mutabani we omukulu kwe kugendako mu kuwuga naye ate bassebo ne bannyabo ebintu tebyatambudde bulungi. Wakati nga Kakooza awuga ne mutabani we kakati ntuuse wakati okulaga engeri musajja mukulu gye yafuddemu. Yalabye nga mutabani we amusingako skill of course wakati w'omuntu akuzekuze emyaka n'omuvubuka akyali envuumuulo nga yeeyongedde mu mazzi buziba n'olwekyo kwe kusalawo agende akole ky'osobola okuyita rescue oba okuggyayo mutabani we mu mazzi buziba gye yabadde agenze. Olwo nno twogera ku mugga Nile. Wabula musajja mukulu ono ate ekyembi gwe yagenze okutaasa ate ye n'avaayo so nga ate musajja mukulu Kakooza n'agenda amazzi ne gamusika wakati mu force ey'ekitalo oba amayengo ne gamusika mu maanyi ag'enjawulo ng'omutabani yagezezzaako okukola ekisoboka oba oliawo naye okukyuka ataasa kitaawe ekintu ekyabadde kitakyasoboka mu kaseera ako. Era bannange amazzi Kakooza bwe gatyo ne gamutwala. Wano nejja buli kati we tujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo omulambo gwa Kakooza tegunnalabika nga gukubibwako eky'omulubaale ngamba amaaso. Era wano poliisi ya kuno eyungudde abawanvu n'abampi okuli abazinyamooto ejje n'abasirikale abakola ku mazzi okugenda mu maaso okukola okufeffetta wakati ku mulambo guno. Naye oteekeddwa okukimanya guno omulambo tebali kugunoonya mu kidiba nti oba kyayiika emu. Oteekeddwa okumanya omugga Nile gwonna oba River Nile obunene bweriko kakati gwe mulambo gwe bagenda mu maaso okulabika nga bakolako okufeffetta. Twongedde okukikakasa era we tujjidde ku mpewo katikati ab'ebyokwerinda wali munda mu ggwanga erya Bungereza nabo of course bayungudde ebibinja eby'enjawulo oba security agencies ez'enjawulo okugenda okutaakiriza munnansi waabwe. Oteekeddwa okukimanya omukulu Kakooza amaze oyogera wali mu Bungereza emyaka egisukka mu 2 of course mutuuze waayo n'olwekyo newankubadde mu Uganda waawano naye ate woyogera ku gavumenti ziri ezaggwedda
munnansi waabwe singa afuna obuzibu bwonna ng'alina obutuuze kiba kibakakatako okukola ekisoboka kyonna okubataasa. Ensonga bwezito bwe ziri. Of course obunkenke bw'amaanyi nnyo. Ye omukyala Nabwami gwe bagenze mu maaso okulabika nga bakuba embaga, Justine Nabwami ali mu kwesansabaga n'abaana be okuli abalenzi 3 n'omuwala omu, be baana 4 nga babalese ttayo bambi, tewali n'omu agenda kulabika nga adduukirira. Ensonga bwezito bwe ziri. Of course nze mugamba twabakanye dda ku ground okwongera okukolera okufeffetta n'okutuusaako kiki ekiddako. Kati nkolera ekintu kimu munnange, subscribe nga sharing nga commenting, agenda ku mitimbagano gyonna otugoberere ffe tuyongere okukolera okufeffetta okw'omuzinzi kuweetagayo najjo osinzidde mwana mama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV, yonna gy'osinzidde.